buli eyagamba nti Weasel tasobola kuyimba nga Moses Radio ataliwo bigenda kukaba nti bikukalira ku matama era ogenda kuswala nnyo ddala. Tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzo gomanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula naffe all the time webale kuba nti twekumirako 24/7 tuba ntambula affe nampola now abawagizi ba Moses Radio kogata n'abazaalabi ba internet okuli social media ezimali handles zino okuli Facebook, Twitter, Instagram kogata ne YouTube bavaayo ne batandika okuba nti bakuba mu career ya mwana mulezi amanyikiddwa nga Douglas Seguya oba Weasel Manizo ebitulinga bagamba nti Weasel awatali Moses Radio tasobola kuba nti ayimbe era nga Weasel amwagamba nti Moses Radio yafane career ye naye nga ate wetwogerera muganda wange buli yenna eyakola statement eyo okuli aba TV okuli ba bloga kwogata ne ba stakeholder music industry bagamba nti ebigambo bigenda kuba kalira ku matama ebigambo bigenda kuba nti bibakalira ku matama wetwogerera mwana mulenzi amanyikiddwa nga Weasel Manizo kirabika nga lockdown yekyamusibye okuba nti ata projects naye nga ate wetwogerera tulina essanyu okutegeeza nti Weasel yahitize studio n'aba nti akola ennyimba mpitirivu era nga mu nnyimba zeyakoze waliwo ne muganda we amanyikiddwa nga Palaso oluyimba lwe yamuwandikidde baluyita Nsangayo oba Boobaawo lwakoleddwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga ADD akogata ne Atini Pratenga zine nyimba zigenda ku luno luyimba lwa tabu lwa dancehall dala video yalo yakwatibwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Aronia on the set wali eri ku Emengo warehouse era kiraga nti Weasel ali serious then wetwogerera Weasel Manizo yayingidde studio bali na project yatandise okuba nti akolako ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Rude Boy nga Rude Boy ono yomu basajja ba Nigeria abakyasize okuba nti batabwe era nga yali former Peace Square artist oba oyinza okumuyita nti yali muyimbi wa Peace Square naye nga ate nabo bafunamu obutakanya ne muganda amanyikiddwa nga Paul oba Peter Okwene baba nti bafunamuko obuzibu so Rude Boy nasigala nti running a music career ye bomu solo era nga Rude Boy yomu ku bayimbi abetabwe twogerera Weasel Manizo nabwe kityo Rude Boy yamuwadde oluyimba era nga twogerera projects za mpola atenga nga tukyali awo mujja kusigala nnyo nga mwogera nnyo nga mugamba nga Weasel bwatamulina wakasimanya biki naye nga ate guno omwaka bagenda ba proving nnyo wrong bwe twogerera omuyimbi omunegeria nga ebiseera bye ebisinga ennaku zina bimalira South Africa omuyimbi ono simulala bamuyita Wizkid wetwogerera bayingidde studio ne Weasel Manizo bakoze track ya dancehall kuba nti Weasel abeera nti traininga mpola era nga Wizkid kyavudde yagambye Weasel Manizo namugamba nti zengenda kuba nti nkuyambako kuba nti promotinga tracks zino kuba nti ku international level nokuba nti ngenda kuyambako kuba nti nkutambuza amawanga gono kuba nti tutalaga fena because oli muganda wange oli mukwano gwange oli blood wange nabo abali bagamba nti tosobola kubeerawo tujja kuba nti tuwalaga mpola Wizkid last year yajja mu Uganda anasooka ayokyayo mu kukyaliwe oba amanyikiddwa nga Weasel Manizo $9 zino no sente sintono muwozize za wano sente mpitirivu so nolwekyo kiraga bond Weasel Manizo jalina ne Wizkid bwetwogerera Weasel yatandise serious work kiterezo kuba nti Weasel mu maasawo kiterezo kuba nti Weasel mu maasawo yandike gatibwako ne manager amanyikiddwa nga kama Ivan sono lecho abadde agamba nti Weasel Manizo muganda wange talina ndongo ogenda kuba nti okiroja Weasel alina nyimbe wa Atini Weasel alina nyimba ne Rude Boy alina nyimba ne Wizkid so kirabika amasasi bwetuvira mu lockdown omusajja ono anabanga awanga mawange bintu nebirala byebonina mu episodes za Fezira Consider Ntambi Jimso kusaba subscribing nga tubere tutambula fenna 24/7 atenga luwademo kuba nti following awali ku Twitter nkosa Jimso 16 atenga ku Facebook you can follow me nkosa Ntambi Jimso bye for now.